ngenda okulumba Bobi Wine ng'ebyo nga sina nakulowooza nakufuna nakirowooza kyakwesimbawo bazabize nga sina kufuna ku kirowoozo kyakwesimbawo kati olutalo lwange Ssegirinnya lwatandika nga lwava ku vidiyo ya Dr. Timale. Dr. Timale yakwata content we n'ayogera statement zinakwata nteeka ku page yange abantu ne banvuma katange mu kunvuma ne nkwata page yange bulungi nnyo kiki kinagamba nsobola okubeera blogger nsobola okukola buli kimu ekyekisiru nsobola okuwemula nsobola okukola buli kimu ne nkwata page yange ne nteekako data mitwalo oba gyali nga kuba 15 nengenda negula katoni za Red Bull wange nenziteeka mu fridge nenyingira live nesoka kuvumira buli kimu nejjusa okukola era bimu ku mistakes zengamba nejjusa okukola bunamana live enkeera Ssegirinnya yantate essimu zange eziri personal naziwa abantu nga buli nnaku nfuna abantu omutwalo gumu abanvuma omutwalo gumu ogw'abantu nga bampemula banvuma sibyogera mu mutima mubi kuba nkulidde mu Buganda teri mufa ayogerwako kibi nga maze kufa naye nina ekintu kyenjagala okugjayo abantu bakitegedde nti siri biased about Ssegirinnya omutima gwange gwakita ne mu maaso ga Katonda netonda mu maaso ga Katonda ya nese kubako kifaananyi naye sikiina awo njagala tugendewo era mu maaso awo Ssegirinnya enkeera maziza live yange birana byanyamba okukolebwa because mu process eyo wenamala okukola live ne bankubira essimu aba state twagala omuntu asobola okulwanyisa ku Bobi Wine bujja tetumanyi tunayo ina amaanyi kubanga live yange yagoyinga vayo nga kuliko abantu bajja leba emitwalo eb'emeka oba musanvu oba emeka sijjukira yagoyinga nnyo live yatrendinga yali yakavaako Hildaman nankubira essimu naganja ku kiki buzibu ki ebuga abantu bamwe banvuma nze siri muna byabufuzi banvumira ki olwokuba natadde video ya Dr. Timale era mu video nagambye omusajja nayogedde ebigambo ebirungi naye mukadde akafu ebigambo yayogedde birimu amakulu naye akadde kabyogeddemu kafu abantu basobola kuwuliza message eri mu bintu bino kyovala woyogera ebintu ebizamu omulala essuubi nga ye talina ssuubi aga motivation speaker ni waliwo omuntu ali mu kuyagayaga omwoyo gwe oguli mu balance ye okukola ekibi guve mu kirungi gugende mu kibi nomugamba twalinga kunga gwe twavaako mu ghetto eyo twasulako ku street abadde agenda okukola ekibi omwoyo gwe gutandika okubalansinga okuddamu amagezi ogamba nti olaba ono yavaako mu ghetto yasooka Kampala road sigeza nange nsobola kivuunuka naye osanga oli omuntu atalina mwoyo mu bintu bina byoyogera agamba motivation speaker atugamba ki kyova nze ngamba nnyo obusiru nakyo kirabo omuntu nga musiru nakyo kirabo kituufu kubanga mu maaso ga Allah omusiru abwezibwa bitono naye ate kibi nnyo okwefuula omusiru nga Allah yakuwa amaaso amatu amagezi kubanga amagezi g'omuntu gadda bulinga ag'enkoko amagezi g'omuntu gadda bulinga ag'empologoma omuntu ayinza olwawo okutegeera byabadde byonna byeyogedde miningi yaabyo namakulu lwaki ensonga osoose kuva eyo ensonga yange lwaki nsoose kuva eyo yonna njagala abantu bategeere nti Ssegirinnya si muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola omubika nti buli muntu asookera ku makya okumwogerako Ssegirinnya National Unity Platform Ssegirinnya ye custody w'amateeka ye political head gyabadde akiikirira political head kiba kitegeeza asinga meya asinga kansala asinga division meya n'oba nga oli minisita nga osula mu kitundu ki yaba akutwala kubanga ye political ki yasalirayo kitundu kyammwe oba kinaafuna enguudo oba kinaafuna eddwaliro lya LC1 oba LC2 oba LC3 oba tekifune ye custody w'amateeka w'ekitundu ekyo obuvunaanyizibwa bwe obusingirako ddala era omuntu alina omulinako obuvunaanyizibwa ye parliament era Ssegirinnya obanga tuguddemu olutalo lwebasuka abantu okujjamu ensi besooka okufulumya ababaka be bamu ku bantu ensi besooka okufulumya nga tebalina kulowooza kuba others
kubanga passport yo si passport yo. Passport yange si yemu neyiye. Akwata green passport oba red passport. Gwokwata blue. Light blue. Gwokwata. Kiba kitegeeza nti ensi yateekamu emitendera ranks. Nti bw'oba ogenda ku addressinga n'okubika Ssegirinya parliament yalina ekikola oba leader of opposition. Naye nga mu mateeka parliament yalina ekikola. Kati njo kikinga nti abannabyabufuzi bantu babi nnyo. Nti n'abantu badde awali ennaku bo wabeerawo opportunity egamba ffe katusooke. Kaffe tusooke tukikole. Tufuuke kyova nti n'abasinga obungi abadde bagenda wa Ssegirinya omulaba bifaananyi nakupostinga. Nze nagana okwekubya ekifaananyi naye. Ebigambo by'oyogera kiraga mbu ababaka badde bakimanyi. Naye Steve obadde batugamba kitalo. Bakimanyi. Lw'omuntu agenda okulaba omugenzi Moze Radio. Ngenda okukwata ku Moze Radio wenti. Nga Moze Radio anyogoze. Naye nga aliko oxygen nga n'akatu katambula bwe kati. Babikola. Gwe nali naye w'amaanyi kati mu Uganda. N'agamba Jacob nkubulire omusajja oyo yafudde oba yafa. Nti bagala tugamba nti yafa. Ebiseera mwaliwo Bashoyani oba David Lutalo yali y'amaanyi nga yagenda okubeerayo. Ng'onaabika nga kijja kuleetera obuzibu. Kati ku kya Ssegirinya maama waabika kiba kiswaziza parliament. Nti parliament erina kyekoze ky'amaanyi nnyo ku kulwala kwa Ssegirinya. Ye erina kyekoze nga tuzze mu mazima. Kati maama Ssegirinya waabika amubaddeko aba alabisizza parliament, aba alabisizza oludda oluvuganya gavumenti ya President Museveni. Naye oludda oluvuganya gavumenti President Museveni olubika biba bya mazima. Kakati n'eddwaliro nalyo amaliro ga Uganda gali fani. N'oba ofude gategera nti tajja kuwangaala. Kajja tunyunyuteze tunyunyuse. Waitaka munaga afudde. Tosobola kungamba system organs zonna zifudde. Omutima gusigadde kuba kati ni wekati. Kubambu kye bagambye maama. That is awkward. Ssegirinya afudde. Naye amazima tegaagala kwogerwa olw'ebintu by'otunula n'ogamba eno bituufu. Kubanga si muntu wa bulijjo. Ye president w'ekawempe gy'abadde yeesimba. Ye political head weeyo. Tebamubika nga banaabika muzeeyi atalina tayito mu nsi wadde n'emu. Senge saa zino tuli mu kwolekera Butambala. Balina omubika mu mbika ey'ekikungu eya diplomatic. N'enzijanjaba esi enzijanjaba yo. Abadde yasengaawo nga yagulawo amaka. Ng'oyisizza ewa Bujingo okkiiramu awo alinawo amaka amanene. Kyova kyabanguyira we yatabuka okumutwala awo. So tuva waggulu nga tugamba Mukama Katonda awummuze omwoyo gwe mirembe. Ffenna tufunemu ekyokuyiga. Either oli member wa parliament, either oli president, either oli kabaka, either oli kiki. One day, one time ojja kutomera okufa. Naye okufa kugenda kusanga otya. Weetegekedde otya ekintu ekiyitibwa okufa. Kibi nnyo okuva ku nsi nga teri muntu agenda kukujjukira n'omunene ogwo. Ssegirinya eba nnyumba ataddeko ettaffaali lye ku Uganda. Era mu byafaayo bya parliament ya Uganda bali mujjukira nti mwalimu omubaka gwe bali bayita Honorable Ssegirinya Muhammad. Naye nze Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Ffenna lya kkubo ebyamusobako byonna Mukama Katonda abimusaasire. Naffe abali ku nsi twetegekera okufa kwaffe. Kyova ntugambye nti njagala Katonda nnyambe bwe ndiba ntuusizza olunaku lw'okufa ampa okufa okulungi kutali mu bulumi. Bano abazze ku ddwaliro ku makya ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu kitalo teri atakoze interview. Balina kye bagasse ku bulamu bwa Ssegirinya. Ne we yali ali mu mbeera ng'ali luzira. Eddwaliro lye lye yakola
baaligobawo ya nsonga ya rent. Politics kigambo kinene naye nagambye si kya mazima. Politics si kya bwenkanya. Buli muntu ali mu politics agoba kuyisawo bibye. Kyova President Museveni wamala omulonda oba gwoli wa NRM gwefeeko bibyo asokuwa baaka mumulekete mumulangire onte mumulangire ne politics buli muntu afa ku kibiina kye oba afa ku kikye. Okitegeera afa ku ekyo ekikye. Kwera bagamba politics olina akalulwaka kako obusigadde bujjanga by the way. Kati bonna bagenzeeyo gwe mulimu gwabwe kugendayo kubeerawo. Ekibuzo ky'ombuze nti baali bamuyambyeko n'eddwaliro era atukise ne liggalwa. Ge mazima lyaggalwa. Si na ddwaliro lyokka, woofiisi ye yaggalwa essaawa zino badde banoonya kifo kirala nga landlord yabagobye lwa rent. Era kyekikinga nti mu politics buli muntu alwana lutwe. Okubeera omubaka ekisa oba ensangi zino olina kuziika, olina okwabya ennyimbe, olina okucelebratinga birthday party z'abantu, olina okucontributinga emikolo n'okuba kwalwa abalongo olina okubeerawo. Kati n'ekitiibwa kya MP kijirako emisoso mingi nnyo gyotasobola kunenyezaako omuntu mulala yenna. Buli mubaka kale Joyce Onyonyi ye leader of opposition alina budget ebbiri, alina eya leader of opposition alina n'eya mubaka wa parliament. Naye okubeera Joyce Onyonyi oyo gw'olaba nti yava mu ttuluba ery'okubeera kaddeyideyo oli yabeeranga ku TV. Essuuti gy'ayambala kati saawa zitandikira ku miliyoni ezo 2 ku emu kitundu. Engato gy'ayambala zitandika ku miliyoni ezo 3 ku myezi ezo 2. Jacob ngene engato giraba yaga ya 5 n'akasuuti oyinza okunoonyeza yaaka 3. Nze okwambala essuuti kimbeerera kizibu. Ngamba luli edda akasuuti yakuba aka 3. Kimu kyakyuka. Expenditure y'omubaka wakisinenya babaka ba opposition kuyamba bintu bya Segirinnya. Ababaka bayita mu kusoomozebwa kungi. Abalonzi baafuula ababaka ATM machine zaabwe. Because system ya President Museveni eriwo yeeyo. Londo omuntu muteekeyo aleme kukola aveeyo. Otekeyo omulala akole ekintu kyekimu. Tubeeremu ekyo mu kaseera. Londo omuntu mu kisanja ekisooka musajja atabaye nze kintwalidde emyaka egyo okumanya system ya local government engeri gyetambulamu. Tugera kumaliriza bangi nnyo bajja muno bakansala nga kiyinza omuntu ali emyaka 10 okutegeera system yaki ya local government. Nikutaba nsobi za Segirinnya byamusobako wotukombayininga ebyo byonna. Ekibiina kya Nuupu kito kyayita mu minyaga mingi n'okukiwandisa yali embirigo expenditure yayo nyingi. Abaka baabo abasinga obungi bapya va kuba na Medad Sseggona baani aba balina experience asobola okujja ku mukono n'ava nga taguwaddeko n'ekikumi because amanyi okwogera. Protocol temenyebwa. Protocol amateeka tebagamenya bagaweeta buwesi. Essaawa zino woovaayo olw'okuba maama yabise mu kifo ky'okutereeza layini entuufu ng'erina okubeera ne mugamba maama teyategedde Luzungu. Ne munafuya maama because of olw'okuba mwe mwagala kuyisaawo ekyammwe mu parliament yeyina okubika omubaka. Kintu ekyo kyeyandabanga ekikyamu. Kikyamu. Naye nga nkugambye nti ensi yateekawo emitendera. Oli maama. Ensi yateekawo emitendera. Singa maama President Museveni akyaliwo n'agamba nti njagala kulaba mutabani wange alina okusedulinga diwani n'omulaba. Kyeyawawo siba abatakola ekyo. Nkikuddiramu. Ekyo nkiwakanye. Nkikuddiramu. Kabe taata wa President Museveni ng'ayagala mulaba. Tasobola kuvuga mmotoka ye kugivuga kijja lwakitula n'agenda direct mu State House. Muwooza akola appointment. Muwooza akola appointment. Teriyo muntu nga tosula mu White House oba mu State House
atakola appointment okimanyi nti Muhoozi takkizibwa ku meetinga President Museveni na Mmundu naye abeera ne Mmundu niwe bagenda ku meetinga President Museveni bazimugjaku naye ate oli taatawe ate yakulira amagye wakita mu meetinga na Mmundu President Museveni bamukuuma waali wabeerayo emmundu ezisuka mu 1,000 oli CDF amanyi akulya amagye mu Uganda amanyi abakuuma President Museveni bali bameka niye waba agenda mu address nga takkirizibwa kujja na Mmundu kabe pistol kabe batuni takkirizibwa ate waba agenda mu meetinga wagenda kwogera ayina okubeera nga wali kisoboka nti tekisoboka gwe kulwo tekisoboka naye waliwo ekintu kiyitibwa etteeka tebalimenya baliweta buwesi ekibuzo kyandibadde waki etteeka tebaliwesi tebasobola kuweta tteeka 2 hours wulira tebasobola kuweta tteeka tebasobola kuweta tteeka nga kuba nkinyonyolete musaga kikusayininga nti njakuba jo esonyonyi njakubeera so mulambo okufuwe nti tumaze n'amawulire g'okufa ga Ssegirinya 2 hours ne balyoka bajja batugamba omusajja mulamu ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 eddwaliro ne liwandiika ne ligamba ekituufu omulwadde afudde ssaawa 6 n'eddakiika 10 bino ebya wano ku makya babyegaanye eddwaliro lyennyini tonaabako kiwandiiko kya kati kitegeeza essaawa zino ababika tulina kubika Ssegirinya afudde ssaawa 6 n'eddakiika 10 naye nga yafudde ku makya maama ng'abise ebya maama tubijjeewo olw'okuba twagala emitendera gigende mu maaso obwo si bulimba omwana wazaalibwa tabeera wuwo aba wa ggwanga kyova olaba omubonyabonya bamukuggyako omwana akwata kifo kyakubiri bantu abakyasinza amaanyi maama Ssegirinya ayinza okuba nga yazaala Ssegirinya naye Ssegirinya wa Uganda erina amateeka kabaka mwenda mutebe gatasobola kumenya omuntu akkiriza okugamenya ali ogwo President Museveni ate naye tagamenya direct agaweta buwesi otegera yes ensobi zewaawo mu bulamu bwaffe ng'abantu politics ali dominant buli wamu mu mupiira mulimu politics mu njigiriza mulimu politics kebe ne mu bodaboda stages mulimu politics buli wamu waliwo politics tosobola kigaana kabe ne mu family mulimu politics olina azaala abaana be 10 n'ateekamu politics mu baana be n'atandika okuteekamu kyekubiira naye dadde asinga kwagala ggwe that is politics tosobola mwewala era nkusaba kino n'abantu abatulaba temunyiigira abogedde statement ezo because bo balina protocol gye bamanyi ensi yobagidesigningira weerina okutambulira tukize tugaane kyebakoze kibi kimalamu maama maanyi naye maama omulimu gwe gwaggwa Ssegirinya mwana wa Uganda Ssegirinya mubaka wa Uganda Ssegirinya nebe ng'ensi egudde ku kizibu maama we bamulekawo awo ne batwala Ssegirinya naye kimanyi waliwo etteeka eriyise mu paliamenti erya ku makya erya ndyerabiddemu naye mu maaso yo tujja lijjukira Ssegirinya babadde bamubikira nga paliamenti etudde erina etteeka lyeyisa lwaki yo tebasose ne bayipozinga okusinga opozinga kino ekyokufa okutijja nakiri mbu paliamenti yeyina obbika bantu babiri balinga basatu balinga bana abasobola okuyimiriza emirimu gya paliamenti sipiika waafa emirimu gya paliamenti gifa naye bateekawo special council okuwa saluti ne Ssegirinya balina omukolera special council balina omutwala mu council omubaka erisoeki evanyuma President Museveni waafa ensi yonna flags zonna zikka wansi kabaka mwenda mutebe God forbid kyekimu and so on Ssegirinya mubaka naye tasobola kulemesa mirimu gya paliamenti genda mu maaso Ssegirinya mubaka
era bagira mukolera special council olutuula olumwebaza olumusiibula olumukubako eriiso evanyuma okitegeera nozotegedde baana balina okuyimiriza council awo n'abalala ko badde ebintu byenkubuuza by'abantu kituufu kyeya muganda waffe nga tumuvaako kalisha y'ebifaananyi yatandika ddi ndi mulwadde buli ajja n'apositinga nabaddeyo w'ogendayo nga tokubye ebifaananyi oba tolabye mulwadde oba bayisaawo byabwe ensi yaffe yakyuka okuva we twafuna emirembe gye tutwetegekera omulembe gw'ebifaananyi oba gw'essimu twali tetugwetegekedde bulungi omulembe gwa tekinologi twali tetugwetekedde bulungi kyova olaba ensi ya South Korea eriyo ne Gayo n'omunene bamitani Gayo omunene bamitani South Korea Kim Jong Won oyo omusajja oyo yensi ye yagiremezaayo kugira emirembe teri kuwuliza mu music munansi amugwira teri kulaba programs ngwira teri eri ensi oyinza okulowooza nti no ekyali mabega emyaka nga naye balina buli kimu balina ssente ensi za Afirika zaazala abaana essaawa zino social media beetegeerera ng'omwana akedde ku makya nayingira obufumbo emyaka 2 18 17 nayingira obufumbo pasita yategerera obufumbo obwo omwana akedde ku makya afunisiza omuwala olubuto waliwo omuntu ategerera obufumbo obwo bazaddewo baaniani kati egy'emirembe wejajja mu nsi ne twaniriza essimu kontrolinga obulamu bwaffe ebyo osanga nti omuntu asobola okugwa accident eggwawo nga tanaakubira poliisi oba kujja kutwala asooka kifaananyi for example nze ndi mukulembeze wenu Bunamwaya tulina Ntebe road awo ku meneni yamuwagwa wa accident nali nva mu town kiro ssaawa 8-9 naye nga abantu bali mu kulikodinga bulikodinze bati nempakinga nenzija abantu mu kkubo omu ku bo yali alemedde mu katringi kano ke batekamu akebinankani ak'ebyuma ne tubakwata nga sifuddeyo balina siriimu oba balina ki ne mbakwata ne mbateeka wali akulira UPDF atwala muno n'akokinga emmundu nangamba bwatwalawo tulina buyinza bwebatwala tulina ne mugamba nze akulira security mu Bunamwaya nalayira okuuma obulamu bw'abantu abasangibwa mu Bunamwaya omusajja ono njaga mutwala mu ddwaliro afune first aid box nga wetulinda patrol nagamba tomutwala era omuntu yafiira awo wamugjayo yali mulamu wanamugira mu luguudo yali mulamu osanga yandikoze ki yandiwonye kati ensi yaffe osanga amaka gonna ntebasobola kwenyumiza nga bali ku simu bonna omwana alina essimu omukozi alina essimu taata alina essimu maama alina essimu asenga alina essimu anti alina essimu buli naye nga bali mu sitting room naye buli muntu ali kuki omuntu osobola okuteekamu firimu neggwako nga tomanyi owulya buwulizi naye nga bakubuuza abazanyi bambadde ngoye ki nga tosobola bannyonnyola kati omulembe gw'okkuba ebifaananyi gwajja olw'okuba ngako omuntu kaafa tetukyafumiitiriza tetukyali bantu twafuuka social media twafuuka bannamawulire twafuuka kabampaane twafuuka nze asoose okumanya kati ebyo nena obigatta nobiteeka mu mitwe gy'abantu abaana abazaalibwa mu 1999 n'okujja eno baawufunye ku baana abazaaliddwa 1998 1999 n'okukka wansi baawufu mu ntegeera ne mu ndaba y'ebintu era wosanga omuntu azaalibwa mu 1998 1999 nga muyabayaba manya either mama yali musiru oba tata yali musiru oba si kyekyo akulidde mu surrounding z'abantu abayabayaba
kati abaana bazalira mu millenniums ba millennium zaabo okulowooza n'okufumintiriza tebakuyina yonna soka obuuze ku bantu kubuulira ekiddako mbalamusizaako banya bano bassebo yonna gye musinzidde kansubire nti no muli bulungi ate nga n'ensigo y'omukka mugikozesa bulungi manyi tutambula n'okufa buli nnaku Allah atugezesa n'ekintu ekiyitibwa okufa bwe tugenda ne twebaka obulamu bwaffe busooka ne busirika mukkaawo ekyawula ku mufu naawe aba yeebase oba ossa naye oli abatassa naye mu process eringanga efaanagana kati Allah waatuwa okufa kwe tutambula nako tukwerabira nnyo ng'abantu era bwe tuba tukola enteekateeka z'okumalako omwaka tetujjukira nti kufa tutambula naye naye buli nnaku Allah atugesa n'okufa nga yekufaanana ne tukuvaamu ne tukwerabira so nsaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nyambe bwe kiba ekiseera kyange kituuse ampa okufa okw'emirembe omanyi okufa kw'emirembe abantu bandaba nga njogedde kibayinza okuza ndi musiru naye muzeeyi teri kintu kisinga kuluma Allah kugezesa nagezesa emikwano gyo nagezesa emikwano gyo nagezesa baganda bo maama wo nagezesa ensi nagigezesa ku ggwe nkikuddiramu teri kintu kisinga kuluma Allah kugezesa nagezesa mikwano gyo wadde gita mikwano gyo abaana bo mukazi wo ensi bazadde bo Allah waliwo akusindikira ekirwadde nga kigenda kugezesa abantu badde okuseka nabo abantu badde bakubira emizira bazadde baga nti bajja kubeerawo abaana bagamba nti bajja kubeerawo naga bonna abo mbakuwadde endwadde njikuwadde otegeere wadde bakuleta mu nsi ne basobola okuvaamu basobola okwenyenyera mu kadde kali wadde bakuva mu ntumbwe zo gwe wabasindika ne basobola okuvaamu kyova olaba nze nsaba nnyo Allah nyambe wabanga atusiza ekiseera kyange ky'okuntwala ampa ekirwadde oba ampa obulwadde osobola okuntwalira mu tulo neme kufuuka kizibu mu bulamu bwa muntu baleme kunkuba bifaananyi mwana wange bitimba bazzukulu bange bali biraba gye bujja mu maaso kubanga esaaza omuntu nga tanakuyamba asooka kukuba kifaananyi ajja nakwegwisa kulaga akoletedde obutunda oluusi n'emitwalo 10 emitwalo 2 nakukuba ekifaananyi nga wenna n'ofaanana bubi nga tafuddeeyo nti ekifaananyi kyagenda okukuba nga olabika bubi kigera kikuyisa batya abantu abadde bagoberera oba abaana bo oba gye bujja mu maaso eyo abazzukulu bo kubanga ekifaananyi kasita kiyingira ku social media wekiti papa tekisobola kuvaayo era nsaba buli nnaku mugamba Allah oba otuusizza okutwala omwoyo gwange mu maaso go mpa okufa okunampeesa ekitiibwa mu maaso go wamu ne mu nsi mwe mbadde ki oddawo n'ogamba njagala mukama ampe enfa ennungi tutandikira awo tukize tugaane buli muntu yenna ajja kufa oba oyagala oba toyagala bw'oba olina ekijja kyewammwe manya toli wa kitalo nnyo nga wolowooza kusinga abantu abo abali ku kijja awo baaliwo akaseera kaabwe ne kaggwawo bw'ogendako mu mokyali nze manyi ogendako mu mokyali nensasula sente zange nentuuka mu mokyali eyo nentula mu mokyali eyo okumala eddakiika nga 5 nendaba ne ku mirambo not because sirina byakkola naye nzikiriza nti mulimu ebintu birina okwetegekera ng'omuntu ng'okyali mulamu kyovula omuntu waafa bamutegeerera adda obuto bamusitula paka mu nnyumba ye olubeerera tulinnya ku nsi okuva tuzaalibwa ne tugijooga ne tugirinyako ne tutta obuwuka naye olunaku lwaffe etufa ensi etumira n'obuwuka ne tufuka ebigimusa by'ensi ensi etambula bweti tuli tutinga buli tutinze bwe tuti lwaki njagala nnyo statement egamba njagala mukama Katonda ampa okufa okulungi saagala kuva mu nsi nga nnyigidde muzeeyi nga nkubidde esimu nga muzeeyi njagala emitwalo 5 ejja ddagala nonnimba notagimpa ninvamu nga kale omuntu nali nsekale nga manyi kyali wange saagala kuva ku nsi nga ngamuwolange jangu naazeeku wano nga tasobola kanjagala Katonda ampa okufa okwo okutandeetere ku ky'abantu bonna abali mu nsi kwata kalo
Ntandise recording.